kupe video eyo. Yalinye mu bbanga kiki? Yalinye mu kapeti. Gwa. But there is something me I ninaku zino kyendaba. Oloka video kati keyateekayo nga bali emmere ne Fille. Nga Fille talabikanga bwe yandirabise. Abadde mu rehab. Another video was oba era balina kivulu. I think oba papa pato bakalango kaali kaaki. And Fille just came out. Waliwo era ne shendala gye yakola oba yalinga ali ku ssomero. First of all, dress code, she looks shabby. Now when you omulabira ddala t-shirt and all that. She looks shabby ku stage. Omubiri guno wabanga badde mu rehab, you can understand the fatness and all that. But I don't think she's fine. Kati sitakyafayo ku mbeera ya muyimbi. Akama bukami. Akamawa. Gamutwala ayimbe afanya kazi oba ali atya. Appearing abantu the way atekako obutese lipstick namubiso obulango bw'essimu nga tebuli edited. Tekigwa. Nkirabye nno nakyogerako sometime emabega kati bwabanga something is not right. Kati kitegeeza nti nno obudde kati sibwamalira ku Ogudo abongere omuyimbi. Abongere omuyimbi. Fille abwetaaga nnyo. Emiyimbi yatuuse n'okugwanga kati sitaliiwo kumubaka. Kati abakeki bombi baali gweredde ku ttaka. Olutambula mu